naye tuwulira abazadde nga bakaaba ebisale ebyekanamye. Naye ebisale by'amasomero si bye byokka ebyekanamye. Buli kintu kyekanamye. N'eddoola we twogerera eyagala kuweza 4,000. Obulumi abazadde bwe bayitamu mbumanyi, kuba buli muzadde ayagala omwana asome, ayagala asomere Kisubi, ayagala asomere Namugongo, Namagunga, Gayaza, Buddo, Nabisunsa. Buli muzadde ekyakyegomba. Naye kyo essomero gye likoma okwettanirwa era n'ebisale byalyo gye bikoma. Ate tekitandise kati. N'emyaka gy'enkaaga Ekisubi eyo tewagendekanga oba e Buddo, era bangi bagenderanga ku basale. Mubuuze abantu abakulu bajja kibabuulira. N'emyaka gy'enkaaga Kisubi yali wa buseera okusinga Bukuumi, ne Buddo nga wa buseera okusinga Kako. Bwe kiri awo nno abazadde mube beegendereza nga mufunira abaana amasomero. Bwe kiba nti ebisale by'essomero lye wandyagadde bikumalako emirembe, omwana mutwale we batasaba nnyingi nnyo. Tekitegeeza nti buli muntu awangula obulamu yasomera Kisubi. Ono Oweekitiibwa Kawuki yasomera Mityana. Akati minisita wa Kabaka alina n'essomero. Oweekitiibwa Mugumbule ono gwe njagala agabe ebirabo yasomera College School. Sipiika Mulamba olukiiko lwa Buganda. Oweekitiibwa Waggwa abadde wano yasomera Mwiri. Oweekitiibwa Israel Kitooke kati minisita Mulamba alina n'emirimu mingi gy'akola yasomera Kako. Oba obubaka bwe mbawa mu butegedde? Kubanga oyinza okwagala okugenda okulya emmere mu woteeri mu Serena ey'Agakaani, essowaani ya mitwalo 10, ekkusa. Naye njagala okubabuulira n'ekirabo ky'emmere ekiri wano obusukka Bulange nakyo kitunda amatooke n'ennyama, kyo kyakakaaga, nakyo kikkusa. G'oyinza okugamba nti njagala kulya eri mu Serena, naye ne kikumalako emirembe, kubanga woona okuŋŋaanyiriza ezimala Serena nga bano abaagenze busukka Bulange bakkuse dda, baagenze dda ku mirimu gyabwe, ate nabo banyirira. Awo nno si buli mwana nti ajja kusomera Kisubi kiryoke kikusuze ng'otunula, era si buli awangudde n'ayiseemu nti yasomera Buddo oba Kibuli, si bwe kiri. N'abagenze mu masomero amalala nabo bayita ne bayitamu ne baba ba muwendo. Era ensonga eno gavumenti yeeyina oginogera eddagala, si bannyini masomero. Gavumenti ezimba amasomero egateekemu ebikola nga bye nasanga mu St. Peters Bombo Kalule. Kasite n'ezimba oba Kibibi Muslim ne bamala bateekamu ebikozesebwa nga bye nasangayo. Kati lwaki tuba tugenda e St. Peters Bombo Kalule? Tujja kugenda mu masomero gano aga gavumenti ng'ebikola gye biri. Naye abaffe nakedde ku makya nakoze akalabo kange ak'emmere nkayooyoose nkataddemu ebitambaala ebyeru,
oŋŋaana otya okusaba emitwalo 8? Singa abaana bafuna omutindo omulungi mu masomero aga gavumenti, tewajja kubaayo ayaayaana kugenda mu magana amasomero ge mwogerako. Ndowoozezza nti ensonga eyo ngigamba abantu ba Buganda, kubanga okola ekyo ekijja mu busobozi bwo mu budde obwo. Ffe ab'ekisubi baagenda ne batusaba ssente ez'okuzimba ekidiba abaana mwe bawugira. Ffe twakizimba abaasomerayo ne tutawaana okusonda ensimbi ez'ekidiba, oba ne tugula ne bbaasi oba na biki. Kati onoogamba otya nga omusomesa ayongeddemu ku ssente? Amasomero ga gavumenti galina ebidiba abaana mwe bawugira. Lwaki tibiriiyo ebidiba? Kyekyebuuzibwa. Nze we nabeerera mu primary, amasomero nga gano ga Kittante, ga Buganda Road, ga Nakasero, nga tegoogerwa nako. Kaakati abazadde tebakyagala kutwala baana Buganda Road, baagala batwala ku Green Hill. Kati ng'ogamba nti Green Hill eseera awo ku gundi waliwo ekidiba abaana mwe bawugira. Mugano genjogeddeko. Omwana asobola okuva ekatikamu n'ayitimuka n'aba wa bbeeyi. Mukwate byange.